munkola yanswere kwagala yekugwa kubwa wenda ebintu ebigenda waneno maaso ku social media nziruse mu library nenfuna akatabo kano bakayita The History of People Power, NUP and Social Media Warriors. Nga kulaga entale zirwanidde waneno ku social media ne ziwangulwa oba ne baziwangula nga bazijja ku baana ba NUP. Era wenkasome kano ne ngamba kankatwale nyambeko banywanyi bange bonna abo abeetegeka okukola entalo ku baana ba NUP. Kajja kubayamba kubanga gw'onaalwana naye sooka omanye history we then olyoka omwennange ng'otegedde obunafu bwe n'amaanyi ge. Ntandise n'olutalo olwasookera ddala. Olutalo olwasookera ddala luno lwaliwo mu mwaka gwa 2018 nga lwali wakati wa Museveni, Mainstream Medias, Parliament ne Bank of Uganda nga balumba abaana ba NUP. Olutalo luno lwava ku ki? Lwava ku kugaana President wa Uganda omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu by then yali omubaka wa Kyaddondo East okuddamu okulabikika ku mutimbagano gonna ogwa TV oba radio mu Uganda. Abaana bano basala olukujjukujju ne batandikawo online TVs okuli Ghetto Media, Map Media, Bobby Diehards n'endala ezisigadde. Batandika okutunda omuntu wabeera nga bamutembeetera ku Facebook ku mutimbagano gwa Facebook. Museveni ono musajja mukujjukujju era wa makuuli kye yakola n'agamba kaakati yasindika scout we gwe bayita Balamu Balugahale n'agenda mu ttiimu eno eya NUP Stroke People Power n'asuubulayo abantu babiri baali basatu kwali Ashibaga Kato Superstar ne Jennifer Fulfiga. Zino mbutufu zaali mpologoma kuba Ashibaga Kato yali representing Ghetto Media online TV. Abaana bano bagwamuko kumanya naye bajjukira olugero olugamba nti situka oluyimba olugamba nti situka tutambule bwe bati basituka era ne balumba battlefield ne baddayo n'ebikompola. Emmundu zaavuga tugenda okwetooloola nga Museveni bamukubye goolo esooka. Goolo eno yali paasi okuva wa Joel Ssenyonyi bwatu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akuba omutwe era goolo yanywa. Museveni bamukuba goolo eno yamuggyako nnyo n'anyiiga nga we bwatyo n'adduka mu Parliament n'aleeta enkola ya OTT era we yadda ku TV n'asagambiza n'agamba nti kaakati munvome nga we munsasula. Baneno bamugamba okke tewali buzibu. Omupiira gwagenda mu maaso ne basamba tuba tulya bwe batyo bafuna ekkoona Joel Ssenyonyi n'aliyimiriramu era bagenda ogukuba munda. Saddani Magic yabakuba vole eri ekyasinze tabbu. Museveni we yanywa ngagamba ate mujja kumanyira kati Facebook njiggadde. Bwe bati abaana bano bagenda olw'obukujjukujju bwe baali balina nga bayita mu bagezi baabwe bwe bati baleeta enkola eya VPN. Gwe nawe naakozesa VPN mu Uganda nga tomanyi yava mu luno olutalo Ssematalo lwaliwo mu 2018. Bwe batyo balumba Museveni bamukuba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afuna omupiira okuva ku left corner bwatyo n'aweereza goal era yanywa bunyubunda. Museveni yanyiiganye era kye yakola n'agamba nti kaakati buli muntu akozesa VPN mu Uganda ng'ogenda ku Facebook ogenda kukwatibwa. Bano abaana ba mwoyo gwa ggwanga bamugamba Museveni tono na ssente za Uganda kye tugenda okukola kaakati katukuyambeko tukuwa abakozesa VPN mu Uganda. Bwe batyo bamugamba atandike ku Uganda Police olw'ensonga nti kiragiro ekyo baali bakitadde ku Facebook then bamubuuza Uganda Police ate yeyiseewo okuteeka ekiwandiiko kino ku Facebook. Uganda Police mwakiteekayo muti. Anyway, omupiira we gutyo gwagenda maaso n'omupiira gunene ogugenda okuggwa nga NUP People Power balina goolo 5 Mainstream Media nga zigudde bwe zityo zadduka ku TikTok ngebazo ku evolvingawo ne Facebook ne bafunayo abaana abalina following esinga ku TV za Uganda. Bwe batyo balondayo Phoebe n'abalala Jennifer Fulfiga mulaba yakolera emitwalo 5 ku Salt Media. Phoebe naye gyali eyo byomba mwakana bonna bagende mbasabe certificate za mawuliza journalism gwe basomera. Tugenda mu lutalo olwokubiri. Olutalo luno olwokubiri lwaliwa NUP Party versus Kibalama Nkonge, NRM, Museveni and others. Nolutalo nalwo lwali gundi Kasiggu nga bakayanira ekibiina kya NUP. Emmundu zaatokota wano kakananga Museveni bamukubye. Tuyingira mu 2021 luno olutalo lwali wakati wa tourism industry. By then yali ekulirwa Kiwanda Suubi ne NUP People Power ne Social Media Warriors. Olutalo luno mwalimu empaka ezikyasinze obunene mu nsi yonna yonna ze bayita BET Awards. Olutalo luno nalwo lwali lutalo kubanga Museveni yayingira mu banka ya Uganda n'ajjayo emitwalo 6 sija shilingi siza Kenya siza wabula ejja dola ne bawaayo enguzi osobola okutegeka BET mu Uganda. Olw'ensonga yali abya akalu nti banna Uganda tuli basiru wanatuwa ekivulu tugenda bivaako. Munanga abaana bano bagamba fete tuli basiru tetuli ba bulijjo batyo balumba CEO wa BET Awards bamuvuma ekiwalaata ne bamulangira obumpi ne bamugamba mubbi ne bamugamba nga walingiza abakazi nga banaaba.
CEO wa BET Awards yagamba bana abaana be Uganda babirabirawa bwatyo yakuteyagana yakwata ettala n'emmeeza n'akwata peni n'olupapula nawandikira gavumenti ya Uganda n'agigamba nti no kubyenda bye sijja kusobola bwatyo n'agamba nti BET Awards zeeyongezaayo era till further notice paka kakati wakayitawo emyaka 2 tulinda further notice eyo tetugiraba. Otalulala lwali wakati wa People Power ne president wa Endo bana mwalumba ne president wa Turkey. Otawuno lwali wakati wa People Power ne president wa Butuluki jite Turkey Erdogan Tayyip Seyyip nga lwava kukwata ko munnabwe emundu zatokota ku Twitter account ya Erdogan jatalabanga nako era bakuba Erdogan ebikompola okakana nga Erdogan uliwe yebaka walo otalumbuye okakana bwe batyo nga Erdogan abagambe banange lumbuye aliddawa abana bano okulaga nti no balina sente basonda sente emitwalo gya $7 mu mwezi gumu ne bamulaga nti no lumbuye wate munnabwe ne bamujja mu bunnya. Otalo olwokuna otalo lwaliwo mu mwaka gwa 2022 nga lwaliwa iPod kino ekibiina kinene kyali kyakamala emyaka 3 mu Uganda era nga kikola kuyamba demokrasi okubukana mu ggwanga. Museveni we yabbanga akalulu ajja ne banne ab'ebibiina ebirala nga yeekubisa ebifaananyi n'abagamba nti no mu Uganda mulimu emirembe. Abaana bano balumba iPod ne balyoka bagiweereza ebikompola ndizasitula n'abanene mu kibiina okulizaako Francis Butebi Mwadanku nyingi n'abalala ne balumba Netherland ne bamugamba gwe tujja kulumba mu bwengula ku media ne mu ground bakuba iPod okakananga ekutte ebyayo n'ebisibako negamba bannange kino sikimanyi sikyenateesa era yawa gavumenti ya Uganda amagezi ne bagamba muteese ne Kyagulanyi tujja kudda naye kakati essaawa eno ku kye tulabako abaana bano bakambwe nnyo bakuba. Otalo twerazikira bwe bati bakwata World Bank ne balyoka bagikuba okuva mu 2012 bagikuwa ebikompola ne basooka ne balinya mu project yaye yali ekyasinze obunene Museveni gyayitanga My Oil oba ICAP. Kino kyanyiza Museveni n'agenda najja abaana baffe mu masomero n'abatwala beekalakaase naye nga tekyali kyakudda nga World Bank egamba bannange bano abaana bakuba. Abaana bagamba World Bank nti gwosaaga ate tukyakomerawo bakuba World Bank nabo nga toddamu kuwa sente kuzuwa Museveni bwe bati bakwata akasimu ne bakubira Museveni n'amugamba sayininga etteeka ly'ebisiyaga tuneekwasa ekyo naye kisussa abaana bano batutta era bweti we yali sayininga World Bank yeekwasa mutekyaddamu muwalooni n'esiba ebyayo n'egenda mu ggwanga. Bannange nkyankomawo n'entalo endala zino nnyingi naye essaawa zigenda abaana bano ndabanga ekirala.